Kyekwatagana n'enkuba namaze okwogera n'abakulu abakola ku Byonna kanya weather focus era bandaze nti olunaku olwo tujja kubeerayo ate abawagizi kakati ekyenkuba ekyo ate temanyi oba tumanyi history w'amalula amalula bajjagala nnyo nti enkuba ne bwetonnya nga mulimu omuzinga abantu bajja era nambulira ne baziteekayo ne baziwanika bulungi omuzira ne gukkooko naye nga so bakola ki kubantu betubadde tusuubira wano mwe muli Muwaalawe Coco naye tetumulabyewo etasobodde kujjula nsonga nti birthday yaleero ey'emyaka emikambwe gyengenda okubagambako olwonyini nga muzinga 13 kitegedde ambotyotya okwogera emyaka gy'omwana sinnatya naye nyagala kubanga banaagigamba aye naawe ate omwajja okubeerawo omuntu akiwakanya kati nyanji bagambe kuola olunaku nga buli kyenjogera mbalagako ne bwino vidiyo zirina bafinatugamba omwana ono ali myaka 4 kati bina byonna byetugenda okuggumiza era biba bituufu ba bikyafu tukiriziganye n'abantu kyeboogera nti yazanya Musaidi Mira mwali yazanye Saidi Mira wa myaka watabu nnyo Saidi Mira nga Saidi Mira wadda ekitegedde abadde webbanga ddene naye Coco yalimu ngakomaite musola mutegeera ekitegedde tusubire nti ku lunaku olwo ogenda omuyingiza comedy official ate muyingiza kiri kizaali yazaalibwa comedian kiri kizaali talent eri musanyi anti waleeta omutulaga nti ali mu niwa amalula talimu amalula ye nga Coco yemalirira togolagamba Coco must shine always and everywhere ekitegeere alirire yagundiye fraternity nene ye kino kyo kya new amalula production ne ba comedians bonna ekitegeere nene Coco ayina squad ye eyetabu nga ba TikTok abo bamanyi ekitegeere bwetwogera ku amalula waliwo amalula eri gyetwali tumanyi yalimu mugenzi pade bitama tusobire abantu bano abasigalawo abaliwo n'abamu bwe mulowooza nti baafa mugenda kutya bagenda kuzanya wasoma mujja kutya ngulaba omuntu omukatyatondu yafa naye ngaate ku stage waali so ekintu ngera bwolaba yikyuli ebintu ebimu byayogerako ng'ate yafadda so bino bigenda kubamu n'okwewunyisa Amooti emyaka gino 25 okusomozebwa kikosinza okufunamu naddala mu comedy of course comedy naddala okusomozebwa kati saa zino okatulikawe weevumuko naye from the beginning abantu baite bakimanyi nti omuntu asobola okuimitatinga omuntu tebyalingamu okuyitagenda mu kooti biki ebitwala tugende okwogeza abantu ab'enjawulo bamuseveni twaboogeza dda bameeya abakinaani bikibina kati sawa zino abaana bakyayimitatinga bapolitician nga olaba Samia Nshawa imitatinga bannabyabufuzi ab'enjawulo so nti okusomozebwa kwali kw'amaanyi nnyo ddala paka audience ng'obeera ku stage n'oyita saala olusha oluggo oli n'afubutukayo nga isaala naga omumanyi nnyo lwaki omumanyira olutwalo luba lw'amaanyi baali tebamanyi ekintu kino kiri nga maliriza Amooti abantu abamu bagambye naye Amooti akyuse ku mmotoka tukoye akamotoka kutuzikirirangako mu kkubo ne tubonaabona n'Amooti subire sente ziva mu show ogenda gulamu mmotoka emmotoka eyo abamu bagizalawa naye etaasiza abantu bangi ab'emikolo gy'embaga bagipangisiza netambuza abagole balina bakolaki osese tokiwa okiwakala naye naawe ojja kugyetaaga nga mulina emikolo gy'embaga ngikumme oba ogizalawo emmotoka eyo ebeereddewo abantu ebayiriddewo omubiri naddala mu covid tewaliwo okutambula nga yeyokka ena layisinsi ejjikiriza okutambula saabantu babeeranga mu mayumba nga bakutukanga nkisuddewo lwa jama aladde mungi ate nga tusaagala press conference eyo tosobola kuzikira gufuna olunaku nja kuvugamu owulire ddala ngambe nti emotoka bulijjo ngizalawa naye yaddamu Amooti nga tetunnamaliriza erina ebirungo bingi genda ku intaneti oginoonyerezeeko erina ebintu bingi by'otamanyi ebirimu nga tetunnamaliriza tuzze tukulaba ng'olina ekibiina kyo kiri ekyasookawo kati saa zino olina new amalula oli yali amalula yali amalula family leero olina new amalula kati bagita new amalula production bizibu ki ebireetera groups zino okwawukana obiseera era ebisinga ebyawukanya abantu ebiseera ebisinga oluusi
sente abantu bamanyi okukola ki tumanyi okugweddalu sente n'awunga n'alaba nga sente zafunye mu kiseera ekyo ezigenda omubeezawo obulamu bwe bonna paka lwakitegeera nga wayiseewo ennaku 3 nga sente zikola ki ebirala ebiyinza okwawula abantu ndowooza bakazi oba abasajja osobola okwagala mukazi wa mukwano gwo oba n'oyagala bawa wa mukwano gwo nakyo kisobola okubakola ki kisobola okubaawukanya bintu bibiri ebyo tabbu naye bwebanga musolodde buli kwasaganya buli muntu nawamu n'ekitiibwa mubeerawo bulungi nnyo. Abantu abasinga ennaku zino abamu batya komedi olw'okuba nti abamu komedi bamukyusizza nga bamutaddemu okuwemula. Omuntu ali eyo ogenda mukakasa otya ku lunaku lwo oba oliawo bino tebijja kulabikira. Nagambye nti bakomedians bangi bagenda kubeerawo mbadde sagala kubba bibuuzo naye bakomedians bangi bagenda kubeerawo ekiti kye mbadde mbalabiramu buli omu mu kiti kiralamu agenda kubanga mu kiti kyanjawulo kulino okitegedde kino ekyogamba nti komedi ntawemula bikibiki olwakuba nti bwemugambako komedi w'abamerika abatusookawo ebintu ababikoledda ate balinga batabbu nnyo okitegedde so buli muntu bwaba omuntu abanga abadde awemula nakwata omwaka gumu nakwata emyaka 2 nayingira emyaka 5 nomugamba awemula nayingira emyaka 10 nga abantu bakyamwagala kitegeeza ayina naye ayina abantu abamunyumirwa mu ngeri eyo gyabakireeseemu komedi eyo gyabakozeki gyabamuleeseemu olinabawa ekitiibwa nakitalo ekyo komediyani munnamu kodikyo ekitalo nnyo bambi ekya kodikyo omwana oyo abadde azalira ne munne nga bayita ba Crazy University tubadde nga bakomedians bali twekozeemu akakundire otusondasonda akasente nga bamujjanjaba awone n'ate amawulire gatukubye gatutuusiza ku lunaku lwe lwennyini batugamba ku makya kodikyo mukama koze ki namuyise okuzika kuli kutya enteekateeka ebyokuzika nakyo kwatubabuulira kubanga kati management ya Crazy University ejja kuba etubuulira n'abazadde batubuulira ebyokuziika naki byonna ekisembayo juzi mwekolamu tugambe oba omulimu okuyamba bakomediani bannammwe emyaka 25 gyomaze mu komedi ono olaba komediani alinafunamu atya okubanga si wakusondera nga we mwakola yo fraternity yaffe ekwatagana njagamba music art fraternity entertainment ekikwatagana entertainment industry bakyasonderwa nnyo ddala paka nkiddamu paka copyright law wenebeera implemented bulungi nnyo ddala namuntu n'abanga ekintu kyekyakola akifunamu bagamba copyright law abamu bagamba weeri naye tenabeerawo ebyaddala naye ba artist bonna baba muyimbi oba mubazzi oba muki oba mukubi wa bifaananyi bakyakola ki bakyasonderwa nnyo ddala okitegedde ate n'okusonda lusi tekiba nti nakyo kireeta obumu kwandaba buli muntu abantu beesonda olaba abasuubuzi bafiirwa omuntu beesonda akasente oba muntu bamulwadde nga musuubuzi ali ku kitanda era abasuubuzi beekolamu omulimu ne beesonda akasente baleme nga bataasa munnaabwe nti aliba maki osobola okuba nga olina sente naye si buli kimu osobola okikigusa oba okyemalira nga gwe omuntu omu so oba mukwataganya awamu musobola okuba nga mukola ki mubaako kyemuggusa ikiza abantu obakoowola era nga nkiddamu nti olunaku lwaleero tubadde twagala kakasa abantu nti show eya New Amara Production show ya Amooti Omubalanguzi 25 years of Amooti 25 years of comedy egenda kubeerayo era ne badde testing press conference 1-2 so press conference yaddala mugenda kubuuza ebibuuzo byonna byemwagala byonna buli kimu tubenga nga kintu kya tabbu kuba buli muntu ndaba atandise okubanga ategeera akyesunga ate n'akirala lunaku lwaleero buli muntu ategedde tickets ow'okuzijja n'obukodyo obututaddemu ogamba nti katunaku lwaleero lumande tiketi osobola ogenda n'ogigulako ojja gifuna ku mitwalo 3 kuba yeetaano paka lwakusatu then okuva ku lwokusatu awo zijja kuba zizeeyo ku 5 kitegeere so musonde akasente mujje then abamanyi abalina bulungi imaani abasiraamu abakatuliki abaprotestanti abalokole abaseventh day paka bonna fraternity namusobola okusaba olunaku olwo tulina okubanga tufuna enkuba
nsabe tuleme kufuna nkuba ekyo kitambule bulungi. Lwaki leero oyambadde ekkanzu? Bwerufu kulaga bwerufu. Kulaga bwerufu. Bw'oyamba basikala naye kati kino ndwawo olaba ndi mu kkanzu kitegeeza obwerufu bweyongedde okuba obw'eddabu. Of course basobola kukutayirira n'ofuna amaanyi agoogera. Bakutayirira ne bakuba eddagala ne ligenda ne likwata muno n'emba ne zinywera ne zikusitula lulimi. Baali bakusazeeko tayiri? Wow. Tebaamalayo. Bakucopola bucopozi. Ekyamwe tekirimu ng'omuwala ekyamwe tekirimu kusannyalaza kuba tabalaba bampiso.